kakati tulina Don Kulisi eno tuli naye eno ye eri ku live akatoko kadde wano ebbali kati eno eri ku live kati eno mujja bisanga ku YouTube abatabirabye nayo gyebiri Edward tukutumiddeko obwangu obujjawa era Edward singa adde mu Uganda muno nina ekitabo kye munnange mpulira olunaku lw'eggulo obudde bwagenze okukya matulutulu ngenda okulaba waliwo ttatu ng'eri ku mugongo omweru omanyi nze n'abakyala abeeru tuli tuti olinga nze ate kati gwe kyonsingako gwe ku mabina ate muli muti ate naddala nga gakola sheepu nnungi nga gali mu kifo ki kimu munnange mpulira bugenda okukya ssaawa 12 awo tewadde tebukidde esawa ekiro sasadde nga 2 ez'ekiro bayirawo ekiro anti zagenze okutuuka 12 awo ng'omutimbagano gwonna gwagwetisse kati munnange ndaba ttatu olaba ttatu eriwo kali akafaananyi kakasinga okutambula kano Edward the Great katera okukozesa ebiseera ebisinga kano akanyirira ng'oliwo oti obaye bawunsa gonde jangu ntwalemukko wano 2 twalamuko 2 wa wakati tatu efuuse ttatu ng'eri ku mugongo gwaki mugongo mweru abaana ne bagamba mugongo gwani naye kyamazima tugenda owulira ng'eddoboozi lya brown sugar wala yali ya brown sugar kati tugenda okujja kuti naga tondaga face nga twamulabye ate omuntu kasolako wano bwoti mumaze tebumumaze obumulabye tatunga simpi eruddeko kati gwamazima kati awutanisa ogwogera kuba kuva ggulo lwonna wabadde oneebalama kati nkulina baaba sirina kyenfiirwa oyagala afumba tayagala anobe and I'm very serious kati oyo simpya omanye ebintu bino bya social media nawe olwenjera ova 216 mu Kampala jangu tujooge badde nkugamba kati oyo simpya tatunkadde ffe twagira bakubbaatidde naye mwenyini mugamba kuba ndi sure si yakikoze ng'agenderedde sugar atera okunywamu bunnayiro I think bunnayiro bunnayiro nga bumeka obuyinza omugjaku ne bwonywa bubiri nze nnywa bubiri ng'omuntu naye yegendeeze nnyo abantu abamwetoolodde kubanga wabanga oli yamuggyako essimu n'ata vidiyo eyo mulinde n'ebirala alina ebirala bisinga ku ebyo nga sina byange kati wano wenkubuliza top brown sugar kwekuba ttatu ebiseera ebisinga bwalaba Kyagulanyi yekuba ttatu ya Bobby ng'omanya nti mukyala we n'omuntu yeno kwekuba ttatu obanga kuliko erinnya lyo muba mwagalana Don Kulisi nga tutunudde mu kamera zino 2 twagala obulira abantu gwe ne brown sugar waliwo ensonga ebagatta ng'omwami n'omukyala bwe muti ensonga kyeyo obeera mubera open kale kyembuuza gwe ne brown sugar mweyagala mu ngeri kyera laavu nkwagala nnyo ze divorce njagala nnyo okufa obufi kale nga girlfriend brown sugar girlfriend wo girlfriend wakati nze information nze mulina wano information go ate ofunye make chance nemukujjako nange ate bannanzija ku interview kati ate nze naawe kakati tulindirira ansi eyo tulabe nshuga mukwano gwo ate era omuntu osobola omukolera ekintu nyinza okuba nakinali mukoledde n'asiima neyekuba ki tatu si kujja kuba teyataddeko my husband kuba teyataddeko my love Chris wait nze tunagirabye nenjetoolola nenjiddamu
yataddeko my love, yataddeko my whatever. Yekuba tattoo ya kifaananyi. Nsobola okukolera ekintu kati ngenda kugezaako emikandisi. Emikandisi yayiye edda yayinako they are recording. Wasa mu TikTok ndoza sama bakoze ekikali bade madewa emikandisi edda ngakyakola ku Spark kati ngenda kuwa kyakulabirako yalina mukosa mu challenges ndoza oba yali rent era nabo bayogera nankubira esimu nanga asooka onyamba emiliyoni 2 zikole yazikukiza nemugamba omanyi nze njagala nnyo emikwano okusinga singa sente ze zigenda twawula kankuwe buwe nga kye wankole Dubai nompe miliyoni 2 kati yamuwa landlord yali amuwadde olunaku lumu olwo lwennyini kitegeeza singa amawulire gaaliwo banegamba Don Chris n'emikandisi beeyagala ontegedde nga tuberekeri olwaleero effe naffe tuli bakatonda nti bade tusobya nako bana mnatusonyiwe tulina TikTok ne YouTube. It's okay. Kale okitegedde ndo bandiga nti top yeyagala ne imikandisi bandiga nti yeyagala nani imikandisi ne imikandisi so n'olw'ensonga eyo si kituufu n'abalala bangi ze banjagazaako ne Shasha Bright era baalaze eggulo Sasha bwe yalabye ka vidiyo ako n'akaaba amaziga ate nsinzira wano ku TikTok yange okulabula omwana oyo mwesonyiwe nkasumbuwa kyeya nzijja ndi Graceton sagala pressure n'ebinsumbuwa omutwe ndi Graceton nzijjaawo ndi Graceton nzijja ku kanso wangi nzijja temuli ku kanso nzijjaawo amasimu bakuba amasimu live yaffe bagyonoona kati awo tweraba bulungi fenna tuli eno n'eno tukomyewo wamma tubadde ku nsonga ya omukyalo oyo n'ogamba nti tewali kiriwo era ng'omuntu yenna asobola okwekuba ttatu kati netudda ku nsonga ya Sasha Brighton mbadde kyagamba nti ne Sasha bamunjagazaako mukazi wattu ndowooza n'obufumbo bwali bugenda kufa nga omanyi Chris oli kyali wange nkwagala nnyo kansoke nkuwemu kaki ka distance omanyi Sasha Brighton oyo omukazi ajane bayita effujjo ekyokubiri ate ye ansingako nti amawulire agategeera akola kimwagala kuwulira kati nene bakola ki era bayogera awo nti mweyagadde sima mweyagala simanya ku TV yangu ku 8 wali ku venue atujja kudda ku venue tugenda kudda ku venue tunakola ku venue ana baja koza tuyisawo byaffe tulanga naye katamba ogenda kumpirikako ku kanso ogenda sana ngenda kola meya ngenda kanimbe kikanga 5 ku 10 okay so kati oyo MC kati yabadde awo bannaye yagwe twadde tubuuzaako kakati Sasha yewa distance n'agamba sijja kwonoonera ki ebintu bya ttatu ebyo tetwabimanya ku birthday iffe nga ffe nze ne boys bo bali era banditira na lugambo by the way kwanze nali omugole ne baŋŋamba nno kimanyi nti eno mitawaana myerere nti ate kiki biralamu kati awo nkwamu akafaananyi ng'obuuza ekikyate ebiki ebikyuseemu ne baŋŋamba nti omwana agirina tatu eri atamidde ndowooza ng'agiraga nembeera shocked ono mwanywera bunairo oli bw'oŋŋambye so ekyo nenkivaako another thing netubivaako nembivaako nzinezi kati tirababa naye nga munzisa amasimu nabatwalidde kiki muli ku council right kati chairman yakankubira munkubira mulinga bangamba nti mumanja
Zayo wa makati addako kuba nze nga ndabba mintinga addamu okuba ngenda muvuma yatutte ki ekikyo omumpemba mbagambe nga mirundi so kakati oba kyetugenda okukola boys oba kyetugenda okukola kuba kati bana bakanso banjagala nnyo banne katumalize kano ka episode ya keddakiika 10 tukabaweereze tujja bawongerayo akalala okubiri no kati bwenkomawo paati endala ya bwenkomawo tugenda kwogera ku brown sugar n'olugendo lw'okwekuba ttatu lutandika lutya wajolaga anti kyeŋŋamba mu paati eddako kati ate era kino kirina kuba bwekiti either omwana oyo tulina kumudifendinga okuleka okumulaga nti akoze kikyamu kisegedde bulungi sente zaali zizi watatu si ya mitwalo 10 what I think sije kubangako nerabika si ya mitwalo si ya rahisi lwaki mba n'emitima ebi nkomawo babuulira tukomawo mu paati endala nabye ngendo kwasaganya tuli Malaba olunaku olwaleero tulina muziki kwa Malaba Street Jam street number twagisibye okuliraana boda byonna ngenda kuba mbibalaga naye tukomawo ekituufu tukomawo tunyumye ku mwana oyo kyolina okukola ku subscribinga n'abali ku TikTok omusooke mbeere bulungi era ne wano nze mbasiibulidde wano nkutegeeza nga ennaku z'omwezi 24 lunaku olwaleero tuli Malaba tusinzidde